Obutuukidde olwaleero ng'ebula ennaku 5 zokka ekibiina ki NRM kituuze ettawamiruka waakyo mwe kigenda okulondera abakulembeze ab'enjawulo ku lukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina oluyitibwa CEC. Era bw'otuuka ekkololo ebbugumu okuva mu bavuganya lyeyongedde nga n'ebipande by'abeesimbyewo birabiddwako nga bijjudde ekifo kyonna. Newankubadde guli gutyo, bo abamu ku beegwanyiza ebifo ku lukiiko olufuzi olwa NRM oba CEC beeraliikirivu nti bannaabwe be bavuganya nabo batandise okukweka abalonzi oba ba delegates. Bannayuganda bannaffe ebifaananyi mubiraba, bannaffe babatutte nga twetaaga okubanunula. Waliwo abasindikidde mukulu mulenga wano siza abalege ku bubaka obuliwo baabo basajja baffe omulabo omusajja omukulu ng'ayebase ng'ali muwambe kataawo ffe nga bannayuganda kitukakatako tubataasiza tutya baabo balaba ba muzeeyi ne bamaama nga babakutte babatutte nti tuli abantu 8 abayimiridde ku entebe eno ya national abavuganya entebe eno ya national chairperson of entrepreneurs league. Kati kye tubagambye umwe kufe mwabo 8 ye yakikola namwe ngaba bamawulire mulunyonyereze. Hiding of delegates is going on and it's actually really unfortunate. I as a candidate and many other candidates are struggling to access voters. And it's not new. I mean, we've seen hiding of delegates for many years in our country. We've seen it express itself in different ways, even if one is to look at elections from the 80s, the 90s, and so on. Bottom line, this is a very wrong and unethical practice. I think as a level playing field, all candidates must be able to find and have access to their voters. Gidudu Mafaabi akiikirira abakadde mu lukiiko lwa CEC agamba kisaanidde ekibiina kiteekewo ekibonerezo eri abanaasangibwa nga beenyigidde mu bikolwa bino. Kati niba candidates bw'obanga oli candidate okuume abalonzi bonna abalimu ate obe nti obayitamu otegeera onaaliwa bw'osanga nga babakwese oba exposing ogende ku police tekyetaaga nakutwala punitive action oba exposing ne babata ne batambula. Wabula kino kigenze okujja nga Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong yavayo n'alabula nti anaasangibwa wakukigwako. We have got information that some of the districts are smuggling non-delegates and replacing them with delegates. You are playing with the wrong hand. We have already got that and we have deleted those names. Abeegwanyiza ebifo bakyafalaasira abalonzi babayira akalulu ku lunaku mulindwa. We are going to focus on representation. There are 8 special interest groups in the NRM constitution, but 7 of those are represented. 1 is not, the NRM Entrepreneurs League. So I want to make sure that we have representation in Parliament, representation in the local structures, councils and the rest. Katinga PDM, abakadde webanga bafunye sente zaabwe bazifune tulabe nti tulwanyisa corruption. Abakadde webanga bagenda kufuna milioni zaabwe 10 ku muluka bazifune. Kati oli atampalinga tumutwale mu kooti. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.